Nina njagala kulaba ono bulijjo akuba abayaya amasasi nkulina. Ojja kutegeera nti nange sizannya. Okubya abayaya bameka amasasi. Nagambye nja kukufuna. Olwedde nakumaze ddo okubya abayaya bameka gwa amasasi. Obakubye bameka amasasi. Oli live gwani akubya abayaya. Obakubye amasasi bameka. Eyo no mbakubye abantu amasasi wakakuba bameka ggo. Wakakuba bameka abantu amasasi ggo weyogeza. Koma mayo. Gwe togambe mundu erimu akakojo okuyiga toddamu kumanyira abantu mbuno ojjo tumanyira togambe ebyo bibesi babikkiriza mu mateeka. Eke babwe okubira ddala ku lunaku olw'emmande ekiwamba abantu mu Uganda esebo batandikira ku Chairman Nyanzi naye bino biki kyanaku nnyo nti obulwako bw'obitandika ennaku nnya nnambirira obulwako bw'ogamba ensi nti Chairman Nyanzi alabiddwa olunaku olwaleero asesemeddwa naye mu bugubi ng'afaanana bubi yakubwa emiggo yatulugunyizibwa yafumitibwa empiso ebigere musaayi mwereere Eke lamusa kuwatuuliriza olwaleero ligenda kwerabya nnakumu mpozi nga sinada kubeera nga namusa abatuuliriza tusooka okwebaza Mukama Katonda olwa Chairman Nyanzi ono okulabikako nga mulamu kubanga bannaffe bangi lubaliddemu ebinyeebwa ekyokubitwebaza Katonda nti Chairman Nyanzi alabise kubanga bangi abagenda mu ngenda nga gye yagendamu ne bataddamu okulabikako nakati na guno gwaka nga bali myaka na bisiibo tuddangamu kubeera nga tubalaba okitegeera so tubaanirizaako mwena ku mukutu gwa AKTV Media Uganda nze AK Master mabega w'omuzindaalo ensonga zino nkulu nnyo ebigenda mu maaso bingi nnyo gyetugenda okubeera nga twоgerako tubisunsule diversion zifuuse diversion mu maziga mu nnaku mu kutulugunya mu kuwamba abaana ba Uganda akatengo General Museveni kali mu bire kali mu 18 amajja okuteevunya okwetoola eggwanga lyonna Eke olunaku olwaleero mu Kampala yesebo Fred Nyanzi kunga ateereddwa muntu awatu ateereddwa wabula nga sinaba kubeera nga ngenda ku muntu wa wantu lwaki ateereddwa olunaku olwaleero lwaki amaze ezo zonna ennaku munda jjukira nali nakola akatambe ku mukutu gwa feeri ne ŋŋamba abantu nti bw'atabe ku CMI aba CID bayinza okuwanga bamulina ne mbagaa nti ekireka oba ekibuli okitegeera so olunaku olwaleero batugambye asuuliddwa kumpi n'emmakaage era nga asuulibwawo kuva ku CMI era yabyogedde yennyini mu bigambo bye ng'abyogera nga bwe nakola ki bwe nabigamba ensi kati olunaku olw'ejjo waliwo abalala abayimbuddwa baali bawambibwa wabula eyo nanga sinaba kubeera nga tugendayo njagala tusooke tutandike butereevu nnyo ku musajja amanyiddwa nga General Gaddafi awambiddwa olunaku kubanga ye ate agenza awambiddwa tanaba kubeera nga alabuwaako kituufu nnyo okitegeera so mawulire ga nnaku nnyo mawulire mabi kikwasa ennaku kikuba encukwe okubeera ng'ono bw'alabika ng'oli awambibwa oli bw'awambibwa ng'ono alabika kitegeeza waliwo ekintu ekyanaba kubeera nga kitegeerekeka nga kyandibaamu ne diversion mukuwamba ne mukuta kubanga ky'olina okumanya nti gavumenti yonna kasitebera nga dikiteeta abeera akola ekisoboka kyonna okulaba nga ye ekye kye wandiyogedde ateekawo eggulire erikibikka gwe ne beri balikulumya jjukira nti accountability ebadde efuusa accountability eyo nakyo kikulu okitegeera so kati okuzikiza kino kubanga amawulire mangi ku maredio ku mativi agabadde gayitingana tewali muntu n'omu yali azze kwogera ku nsonga eyo tewali era amawulire gano bwe gajja ekintu ky'abeesige kyayongerera ddala okumwamu omuliro ne gutinta okuddayo ku nsonga General Gaddafi awambiddwa olunaku olwaleero bannayuganda mwena twagala obategeeza ti General Gaddafi komuledi munnaffe yawambiddwa wabula nga tanaba kubeera nga awambibwa waliwo ebyasoose okulabwako waliwo ensasage eyasoosewo waliwo obubonero obwasoose okulaga General Gaddafi ono gy'abeera waliwo omusajja neighbor we yakola ekyaki njagala ompulirize bulungi omusajja ono bw'akola ekyaki nga kigamba nti omusajja ono yakola ekyaki kirumizibwa oba kigambibwa mbu azze atugumbula n'abantu ate omusajja yakola kyaki yakola ekyaki kitegeeza pasita
bwetujja kyogera kubanga omuntu akoze kyaki wano mu Uganda omuntu akera bukezi ng'akola kyaki ng'afuuka pasita nkufuna kati omusajja ono azatta abantu ng'abattisa masasi nga teyakola ekyaki mundu tetumanyi wa amagye tetumanyi wa bulijjo tetumanyi wa poliisi wabula kyetwekakasa yakola ekyaki era waliwo akatambi kenjagala abantu obawe basobole okubeera nga bakakasa ensonga eno ebigambo bino ebyokwamba General Gaddafi byandibanga birimu omusajja ono ng'abinamu omukono omusajja atta abantu n'amasasi kubanga wabaddewo akanyoola bikya General Gaddafi akedde n'alumba omusajja ono nga kigamba nti omusajja ono bateekako kyaki ne batumbula emizindaalo jjukira nti General Gaddafi asalagana n'omusajja ono ekikomera Gaddafi asula eno ekyaki eri saidizi eno naye abantu b'omu katundu ako tebeebaka n'abaleekaanyiza n'atumbula ebizindaalo mpaka budde ku kya bibbeesi ne baga nti tugendeyo mu bulungi tulabe omusajja ono twogere naye ng'omuntu kasita pasita muntu wa Katonda ebibaddewo tebadde ebirungi nga mbaddemu n'okutiisatiisa General Gaddafi n'okutuuka okumutta nga bwe baakola abalala abaasooka neyewaana n'okwewaana n'agamba nzita naawe nkumanyi bulungi nnyo najja wano nga bakuŋŋambye kitegeeza ono mbega ng'alinga agamba nti okujja okuteeka kyaki wano yamanya nti ono nyina okumusoomooza nga musemberedde n'okutumbula ebizindaalo kyandibanga kibadde kigendere kubanga mu bigambo byagambye najja nkwetegekedde ng'era nkumanyi baakuŋŋamba nti oli muyaaye wa Bobby okategedde ono n'agamba seegaana kibanda naye nzize mu bulungi lwaki otugumbula abantu lwaki otta abantu wakatta bameka so ebigambo bino soke tubiraga abantu bikulu nnyo bamala obbiraba bategeere ensonga eno yandibanga yeemu omusajja ono wetuba tunoonya General Gaddafi y'omu kuba abasooka okubeera nga bakwatibwa nga babuuzibwa ensawo weetuuse okubeera ng'omuntu akola kyaki mu bantu wansi wakati ate n'abanga amawulire gavaayo nti azatta abantu nakkiriza naye kenyini nzita abantu munankola ki Uganda era ng'alina n'emmundu tuli ku time bomb yennyini ewedde emirimu abantu tulyoke tubawe akatambi tulyoke tweyongereyo mu bigambo ebirala ninako njagala kulaba ono bulijjo akuba abayaya amasasi nkulina ojja kutegeera nti nange sizannya okubya abayaye bameka amasasi nagambye nja kukufuna olwadde nakumaze dde okubya abayaye bameka gwa amasasi obakubye bameka amasasi oli live gwani akubye abayaye obakubye amasasi bameka eyo ono mbw akubye abantu amasasi wakakuba bameka gwe wakakuba bameka abantu amasasi gwe weeyogeza komamaayo gwe togambe emundu erimu akakojo okuyiga toddamu kumanyira abantu muno ojjo tumanyira togambe ebyo bibbesi babikkiriza mu mateeka nkubuuzizza waliyo ttaki gye bakkiriza okukubira ekyangala kino otusuze tetwebase otukuba bbeesi ate ojjo otutiisatiisa mbula okuba olina emmundu gwani alina emmundu ani gomanyira nakulira wano ng'owera ggwe osibulenga olaba namulemererwa sande mbwesebaako abantu amasasi olaba wano olabawo nze nsula awo nkubuulidde mazima n'ekikomera kyo kigattawo ensula okitegeera naye toddamu kutiisatiisa abantu mb'obakuba abantu amasasi omanyi abantu bennaakakuba amasasi gwani togamba botta abantu ofuuka katonda gwe kano waliwo omuntu atasobola kutta gwe kamuzeeyi toddamu kutiisatiisa abantu komamaayo tumanyira okubya abantu abangi amasasi kale tugenda tulaba kunze naawani akuba abantu amasasi okuba abantu amasasi kutti olina obuyinza gwe ku bantu gwe muzeeyi nga nkumanyi bulungi oli mwaye wa Bobi Wine nkumanyi bulungi ssebo nkumuziza mutagide bulungi tinagaana nziseegaana ate kibanda mmwegaana wajjirira nze yenze seegaana olande akambeere n'effujjo kati ate nsinga gwatta abantu nga wewako n'obujulizi nkulina ojja kunnyonnyola bujingo gwe wakatta bameka oli katonda gwe katulwaki nze tonkubye otta abantu nga tebalina misango oli katonda gwe kamuzeeyi sigenda vaawo wulira kino olaba nze nsula awo
nzize mu mirembe ulira nzize mu mirembe nenkugamba mulinda kumpuliriza nenkugamba mwana ulira ulira kino gwelindako ulira kino ono pastor njagala wemba nzize nenkugamba mumaze wano bbanga ki nenkugamba mwana besi mutukuba besi mungi tukatunu najja natugamba omanya abayaye benkubya amasasi mutta abantu gwe kiwande kajiri taberene dawali ife tetukozesa amaanyi okitegedde twagala bano abalina amaanyi bagakozese agambye mbakuba abantu amasasi gwe kamuzeeyi wakatta bameka nkakuttera eke babwe ebigambo nga bitiisa ebigambo binene ebigambo nga bya nnaku ensi eyina okubeera ng'etegeera kubanga ekyokulwanyisa ky'omuntu wa wansi nga pulezidenti bwe yatugamba yali kamera era erina kubeera kamera nakati era eribeera kamera kakati omusajja ono alabikiddwa mu katambi kano omulabye nga yeewera bw'ati omuntu n'atazibya n'awambibwa gavumenti tennaba kubanga etwala action yonna eyo ye gavumenti eya wano mu Uganda kugamba bugambi nti alina emmundu nga tekirina kakasibwa nti musirikale bandibadde bamulumbye dda ne batunyunyula omuntu oyo alina emmundu eyakola kyaki akola ng'ani atambula n'emundu omuntu okwewako obujulizi nti nzize ntugumbula ate naawe nja kukola ki nja kudiringa naawe ekyo ekigambo kinene nnyo mu bannayuganda naddala abantu ba bulijjo kubanga tuzze tulaba naddala ebikolwa kati ebiriwo ebyokuwamba bagamba nti aba NUP ekikola kyebaakola ekyokuteekawo parade kyefaanaliza ekikolwa ekyamagye era obusungu n'obukambwe ne bulabikako nga ne gye buli kati yembeera eriwo essaawa zino nga bannayuganda naddala abo abeetoloddwa omukulembeze bongera okubeera nga bawambibwa bwe batwalibwa bwe bateebwa nga bakubiddwa era nga bababonyaabonyeza kati ono yeekakasizza neyewaako n'obujulizi mu kamera nti nina emmundu era nzize nzita abantu era naawe ŋŋenda kukukolako nja kudiringa naawe naye akyatambula akyataayaaya teruzibye omusajja bamulidde kakati eke embeera ya Gaddafi eyo njagala ogiwumbewumbe mu bigambo bitono nnyo tulyoke twolekere bakanso bano abaakwatiddwa aba electoral commission ya NUP abaateereddwa mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero awo bwe tuvaawo abalala baasigaddeyo bwe tuvaawo tusooke tugendemu kiyamaani Nyanzi ono njagala tumusembyeyo kubanga bingi ebimwetololeddeko bantu balina okubitegeera olwaleero bamutadde batya era lwaki bamutadde olwaleero okitegedde ne batamuta nkya ne batamuta ggulo lwaki bulijjo tebamuta wumba ensonga y'omusajja ono General Gaddafi yali musajja muyaaye era ye akyeyogerera n'emimwa gye naga nti nze navaayo eri gye nali nga ntawaanya abantu nga ndi muyaaye naye bino byonna nabivaako bansiba nenkola ki nembiwumbula nenfuuka good citizen ebiseera ebisinga bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi amaloboozi agamu gagamba nti ekimu ku bikwasisa abantu aba NUP oba abeetolodde pulezidenti waffe baagala bateekawo embeera ey'okwekalakaasa kati mu kwekalakaasa wano abantu abamu bayoolebwe abantu abamu bayoolebwe kati akatengo kongerwe mu bannayuganda n'okubeera nga twolekera akalulu ka 2026 kati abantu abamu baba bayooleddwa naddala abo ab'enkizo so kiba kiwa omwaganya oponenti waffe okubeera nga yeegiriisa mu kisaawe oba oliawo nga bandiyambyeko nga mu kukuuma obululu era kyasinga okujja mu kuteekawo embeera nga tuli mu kulonda mu kubala akalulu nga bonna baabayoola General Gaddafi twongera okubeera nga tumubanja era tumanyi tujja kubeera nga tumufuna kubanga buli ekitandika kiba n'enkomerero ate eke nga tonava ku nsonga eno twandibadde twetaaga gavumenti mu mazima mu bulambulukufu twala omusajja ono mu mateeka kubanga ffe tetugenda naffe ate muwamba nga bo bebakola ki bo bakola nga tetugenda mutta nga yewazakolako ebyobukola ebyeffujjo bakwate omusajja batuwulire pasita emmundu yagijjawa era abantu bazengatta oba be bano ba Muhammad Kirumira bafande Felix Kaweesi tubuuze yali ase General Katumba Wamala abatta basirina ne banda abantu bangi baze bafa abalamuzi abasiraamu ab'enjawulo abakubiddwa amasasi bw'abanga omusajja ono alina emmundu tusaba abakuumaddembe bateekewo akabonero akalaga nti mu Uganda mukyali mu demokrasiya bwe babanga bo batugamba nti mwali yes tukirabe ng'omukazi Naloisi bwe yabadde agamba okitegedde yavuddeyo ne yeetonda obirabyeko oyo akalira ajja kukawulira akawulidde eke mu mbeera eyo abakyala bano bateereddwa era olunaku olwaleero bavuddeyo ne boogerako eri ab'ekitongole eky'ebyokulonda aba National Unity Platform
naye nga mu kubawamba kigambibwa nti poliisi tekigambibwa poliisi yavaayo n'ebeegaana n'amagye butereevu nnyira bakole enkola yabwe bweri naye bwe babatadde President yamaze balabisa location yaabwe ng'eriwa ng'erimbuya emmoloka twakukuza eggulu akatambi ako kati bwe bamaze okulaba nga bali mbuya emmoloka gye baturakinze bwe bamaze okuturakinga emmoloka n'esangibwa embuya kaakati olwo bali abasajja ne bamanya nti kano ke bazudde emmotoka tetukyalina kyakwekwasa okitegedde era ekiro ekikesezza olwaleero bwe babateere babasesemere babatutte kireka ne babasuulaawo babajja embuya baali abantu bana kwaliko ani naani kwaliko Mwasa Walukamba omukyala ne Rahumajjuma abo be basesemeddwa olunaku olwaleero tujja bafunako mu mboozi zaabwe mu bigambo byabwe babuulire ensi ebyabaddeyo bo bennyini bye basanzeyo bye baalabye ebbanga lye bamazeyo naki ekyabakwasisa kituufu nnyo kubanga kati ffe bw'okyogera nga nabo we bali babatadde ate nga baayogedde oyinza okwekontradikitinga nabo tusooka tubabawe tusooka tubabawe babawulire waliwo abatannaba kubeera nga bateebwa tukomewo otandikiraawo wennyini kale naye ensonga ya Chairman Nyanza eno Eke ebigambo si birungi ewa President Kyagulanyi Center mu Mitembo mu makaage Magere kisa kinegula ngenda abasajja ab'obukookolo ngenda kubuulira ekiri Magere ngenda kubuulira Eke katumale obba obutambi buno kale tukomawo mu mmotoka twalimu bana emmotoka yange gye twagenderamu twalimu nze netubeeramu ne Rema netubeeramu ne Eddie Kayabula netubeeramu ne Robert tuba tukomawo nga tutuuka Empigi netugwa mu road block we thought it was a normal road block netuyimirira okuyimirira netusanga ab'amagye abali mu leeya ne bajja bagulawo emmotoka mu busungu ne batunyoola tugamba nga tebatutukiza kwogera kintu kyonna tebatukwata ne batukyusa esi ne batukyusa ebukono ne batupushinga ne bateeka mu ddondo tula mu ddo ne batuggyako amasimu nga ebintu byali happeninga so fast tuggyako amasimu ne batusiba ne Rema aye ne batujja mu motoka gye twalimu abana aye ne batufuluma ne batuteeka mu njala nga batwawudde n'abasajja ate ne tubeera feka twayisibwa bubi wano mu kutukwata batukwata bubi infact ate munnaffe Robert yakosebwa nnyo lwaki yakosebwa nga essimu ye balowooza kigandi so n'essimu yali ekudde wansi w'entebe era yakosebwa eriiso munaaba mulabi so ne batuvuga ekiro nga batubisa amaaso tumanyi gye tulaga ate nga batusibye so mu motoka gye twali mwalimu omukyala yatugamba muli bakyala bannange bwe mulaga bagenda batokyalinga naye mukopaleetinge mwogere bwenabababuuza ne batuvuga tutuuka mu kifo kye tutamanya era ne batufulumyamu nga batukutte ne batutuuza wansi then ne batandika otubuuza amanya gaffe lwaki tuli mu NUP bye twali nabyo ne babitujjako byonna bye twali nabyo ensawo ne babirikodinga then ne batutwala mu kaseeru ne twasangamu abakyala abalala tutuulo kati nga tetumanyi we tuli nze ekintu ekyasinga okungumya nganzi kinasooka okugamba Rema nti oba batutta oba batukola ki the comfort I have my family egenda kuntwesinga kuba motoka yange mulimu truck so ekiro ekyo ne twebaka enkeera ne batukeererako saawa nga 3 ne banona Rema bamutwala ku interrogation yalwayo okukosinga ndi restless tetwali agatudde because twali ku tension yamala 4 hours ne bamukomyawo nange ne batwala ebibuuzo ebatubuuza lwaki twajoininga NUP ne bambuuza nze ani eyanconnectinga ku Honorable Kyagulanyi ne bambuuza lwaki mu bantu bonna yaneeteekamu obwesiga okulira akakiiko ako ne bambuuza oba bampadde ssente esobola okgenda ne mbakolera ne bambuuza programs zetulina mu by-election ne bambuuza fanda waffe yaani atufandinga ne bambuuza lwaki abantu batwegattako nnyo kiki ekiri wano how do we convince people okwongera okutwegattako mu bungi ne batubuuza about our families gye twasomera ne batubuuza emirimu gyano tugikola tutya baani abatukulira wano ne batubuuza financial controller yaani ne batubuuza babuwe abakyala okutaganjula essimu zaabwe abasajja bagamba
abakyala bakulaga nti bana abasajja basinga kwagala nnyo essimu balabe information ki nga bakutta omuntu ate njagala ojjukire nti ne mu katambi kali akalabibwa akakadde akakyamani Nyanzi abakwata yasooka n'akugamba kwata essimu yange bakujjaako essimu yange ekisookera ddala essimu eyo ebeerako ebyama bingi ebibeera byogeddwa n'abantu bo ab'enkizo n'abakyakubira nga bakutte kubeerako n'emboozi nnyingi kati ne baba bakutte nga amawulire teganaba kusaasaana wabaawo abakukubira kati bali basobola kuba nti gundi yakubye ne gundi akubira ne gundi akubira ekyokubiri nti essimu bwe bagikuggyako oba tosobola kukozesa kamera yo ng'ekyokulwanyisa kyaffe naddala ffe abantu ba wansi okubalabisa okubalikoodinga okubateeka ku live nti nduno bantwala oba okwata ebigambo bye babeera bakubuuza n'obirikoodinga kati bw'ofuluma nga bakutadde enikesi nga mukama akuyambye noota amaloboozi gaabwe okitegedde so kati ebyo byonna essimu yeeyina okusooka kubanga kigamba nti abakyala bano babagulugu bakubye ne bamuyisa obinyo lwa ssimu ng'emuguddeko na bugwi nga bw'owulidde mu katambi bamukubye nga balowooza essimu akwesa enkweke ogenda okakananga essimu egudde wansi gye bagisanze batya nnyo okubalabisa mu bufunze ekintu intaneti ekintu likodingi nga kirikoodingiddwa ne bw'okola otya emyaka n'emyaka ebintu byalikodingibwa edda tubira wantu birina kayabula Eddie ne Rovinizi bo tebalabikako be bamu ku ttiimu eri ey'abantu abana abawambibwa abakyala babiri okwalira Rafuma Juma then ne Mase wa Lukamba kakati abo babawambirako Kaya Eddie n'omusajja omulala gwe bayitaani Rovinizi kati Rovinizi ne Eddie tebanalabwako kyokka nga bawembwa omulundi gwe gumu ku lunaku lwe lumu bonna babasanga mu bitundu by'empigi wali erungala nga kitegeeza nti waliwo kiri kye nagambye nti tukwate abantu bano akalyo bwe kajja nga kangi tusooke tubaweeko abamu oba okitegeera lutumala bawaako abamu abalala tujja babawa oluvannyuma kakati gavumenti erina enkola eyo ebe batuwa luvannyuma nti esooka neekuwaako abamu ekisookera dda neraba reaction ya public eri etya twatwala abantu bana bwe tutaddeko ababiri kiki ekiddiridde abalala bazikizza basigadde bakyababanja nga betegereza embeera oba okitegeera so kyekiri kye naggambye nti ebiseera ebisinga ku diversion wano kiba kikola nti bw'aba abakutte pressure y'abantu bwe banga emawuntinga asooka n'aliriizingako ne mulinnya ku buleeki kyokka nga ye kyabeera ayagala mugaana okwogerako bwe kiba nga kinyiga ye n'asigala ng'era akyakibisseeko na bano baasigazizza nti musigala muga nti wadde mutuwadde gundi naye free edi kati ne musigala nga mukyatambula n'ekyo kati gwe abadde akyalowooza ku accountability era oba tojja gigendamu kubanga asigala kyakutaddeko epeesa lino kati bw'alaba bano olinga asala omuliro gw'okubeera ng'obabanja ng'akugamba kankwateyo n'akireewo okitegedde kati ate omuliro nga gusituka bupya buguma nga liddamu nayo litannabatuwa kati ate nekireewo bamunonye okitegedde kati nkyakireewo bwamukwata ng'akwatyeko ne Gaddafi okitegedde kati bwakwatiyeko ne Gaddafi ng'oyogera nnyo ng'akireewo amukulaga nti ali ku poliisi era kireewo bantu tulaze ng'ali ku poliisi eyawa ey'ennansana n'omuvubuka ono ayitibwa Wakabi Smart bakwatiddwa ne Akireewo kati bo bali ku poliisi kyo kitegerekesedde nti abo bomanyikiddwa ate era ebiseera ebisinga nti kati abo bakwatibwa kati nga Akireewo ne Wakabi naye ng'ekikulu kya byonna nga si be beetaaga nga baagala Gaddafi kubanga boga nti bakutte Gaddafi lwaki Gaddafi bamukutte naye kati ojja gamba bamukutte ne bakwatyeko ne Akireewo ne Wakabi okategedde nga basiimulawo kiri Gaddafi kyeyalesa akoze ekyokulabisa nti kati bw'onoogamba nti Gaddafi bamukutte yandibanga omusajja ono omusajja waabwe ono owa kyaki gwe twayogeddeko nga tumusongamu olunwe ye yamukwasiza tewali mulala naye kati ojja kuba okyamusongamu ng'ogamba naye ate Akireewo ataabaddewo ate Wakabi oli omulala naye teyabaddewo kitegeeza yandibanga si musajja ono nga kikwekweto kizze mu bonna nga baagala ku bikkooli so abantu bano bonna be bamu bakoodineetinga be bamala okukoodineetinga ne bagala tukoze tuzeeko ki tebayoola buyoozi ffwa babeera n'ensonga nga Chairman Nyanzi ebisingawo
agambye agenda byogera naye kati embeera gyali mu sinungi so akireewo ali nansana ne wakabi naye ali nansana ku poliisi kitegeeza nti kati bwe zibanga diversion basazewo diversion okuzikolera mu kulumya ffe naye ate Eke akireewo okubeera ku poliisi enansana amone tegannaba kweraga kakasibwa nti naali awo kubanga bamulabe mu kimotoka kya poliisi ekyanansana poliisi anti basobolera okwegaana okitegedde naye nga mulimu bagamba mubaddemu ebyokulwanyisa ebyenjawulo n'abajaasi nga bayitirivu naye ne balabibwako mu kimotoka ekyo ekyenansana ku poliisi bwe babadde bakwata General Gaddafi waliwo amawulire agaafulumye nga galaga nti abasajja bagidde mu Maka X mpulira bulungi Maka X nga balinamu ebokisi nga bagisutudde abasajja babiri kubanga baddemu abasajja nga bambalidde emigemera wala ne bakwata ebokisi eno ne bagiyingiza mu nju ye eya General Gaddafi kati mu nju ya General Gaddafi ne bajjamu engatto ze ne bajjamu sitokisi ne bajjamu galubindi ne bajjamu amasawa ge ne bajjamu engoye ze zonna ne bajjamu empale ne bajjamu amasaati ne bajjamu enkofiira byonna ne babitwala ekitegeera era nga twebuuza ebokisi eno gye bayingira nayo mu nju ya Gaddafi ebaddemu ki gye basitula ababiri ne bayingira nayo mu nnyumba twawulirako amawulire gye buvuddeko nga bagamba nti bannayuganda baali bakwatibwa mu bitundu by'ebuddo Wakiso district ewa Segona akali amagwa mu constituency ya Segona ya Busiro North oba Busiro East kaakati nga abantu bakwatibwa ne batwalibwa ne babakwasa amajambiya ne babakuba ebifaananyi ne babakwata ne zi video ne bakuyimbula ne bakuta bamaze okukwata video ng'oyina ejjambiya ng'oyina ejjambiya ng'oyina ensululu ng'oyina enkolongojjo ng'oyina embazzi kifuba baali babalako bakwasa mundu kyokka nga bino byonna bigenda okubeerawo nga bikibaluwa kimaze okubeera nga kifuluma nti okutema abantu kugenda kuddamu mu bitundu by'e Masaka era poliisi kino yavaayo n'ekyegaana naye ng'abantu bongera okulumiriza si muntu omu si babiri si basatu abaatwalibwa ebuddaawo nga bakwasibwa ebissi ebitali mmundu nga bakuba ebifaananyi bakwata video nga bw'ogaana bakutwala ne bakutulugunya poliisi ya Uganda kyannaku kaakati kino okirireetinga ku kya General Gaddafi nti ebokisi eyo ebadde erimu ki gye bayingire nayo mu nju nga naye bagenda omukwatira ewuwe watyanga ebokisi eyo bagikutte ng'erimu katugeze ebyambalo ne bagisaanukula ngirimu emundu nga berimu emundu ne bagiteeka kumpi n'engoye ze tumanyi erimu amasasi ne bagiteeka kumpi n'enkofiira ze tumanyi ne bamukuba ebifaananyi ne bagikuba ebifaananyi ng'eri mu nju ye ne bamukwata video n'engoye ze ne babikwata video so byonna tulowooza birowooze tetugamba nti bituufu naye twebuuza lwaki kiri kibaddewo okubeera nga byonna bibaddewo ku General Gaddafi ng'akwatibwa olunaku olwaleero so omukulu ono abakulu bano Eddie owa electoral commission ya NUP ne munne amanyiddwa nga Rovenizi tebannaba kubeera nga balabwako kyokka nga n'abaasangiddwa babadde mbuya ne basuulibwa ekireka kyokka nga n'omusajja omukulu Chairman Nyanzi akugamba mbadde ku Ssemwayi n'ensuulibwa okumpi n'amaka gange kino kiyinza okuzzaayo ne kikulaga abasibe abalala bangi abazze nga bawambibwa abazze nga batulugunyizibwa abasedomoizingiddwa n'abalala bookeddwa zipaasi baakugamba nga twali mbuya twali ku Ssemwayi so kati oyinza okulowooza munoga nti General Gaddafi alazeewa okitegedde ne weebuuzaamu abasajja abalala ba Eddie ne Rovenizi aba electoral commission eya NUP bali ludda wabbo bakireba balabiddwa mu kimotoka nga batwalibwa balabiddwako enansana twogedde bwogeze nga tugavuti baali ku poliisi kubanga bamulabiko mu kimotoka kya poliisi tetumanyi oba ali nansana kikakasiddwa oba tennabakwera ng'alabwako ali ludda kubanga era ono yawambibwako n'agamba mu bigambo byetwalibwako ku Ssemwayi era okitegedde so kati emboozi eno bannayuganda balina okubeera nga bakimanya nti bino byonna ebiseera ebisinga bibeerawo okugezaako okuteeka fiya mu bantu okugezaako okujja abantu ku mulamwa okugezaako okugamba abantu nti sijja kwogera ku kino bwe naayogera ku kino bajja kunkolanga gundi olunaku olwaleero tulabye amagye amayitirivu ennyo ku kitongole kya NUP kubanga twegendeddewo era olabyeko tubadde nga bambega lwako tulemeddwa okukwata ebifaananyi naye ebifaananyi bitambula abantu babirabye tubaddewo feke nyininyini nga waliwo abambadde kombati
ez'amagye ez'ebibomboola nga lwa bambadde kombati eza bbulaaka abamu emmotoka bagipaakingi ddala ku geeti kwennyini eya National Unity Platform abamanyiwo ku National Unity Platform wennyini ku head offices oba headquarters waliwo ku geeti eyingira munda emmanju naye mu sides abasajja bwe bapaakinze emmotoka ebadde ya drone sigikutte ennamba kyannaku nnyo kati opposite babadde bapaakinzewo emmotoka endala 3 nga kuliko kabangali nga kuliko n'emmotoka eya drone endala ya drone nga drone erimu abambadde ebyambalo ebya bbulaaka ne patrol ebadde eriko abambadde ebyambalo ebya bbulaaka so si ebya poliisi naye ebya bbulaaka nga kuliko ne patrol endala ng'eriko amagye naye ng'amagye gano gambadde bibomboola wabula ekyennaku ng'abantu bano bonna abasinga bwe batayambadde kikookolo ku maaso ng'ayambadde bigalubindi ebiddugavu ate nno n'ekyalanza kye nnalabye nga ku byambalo byonna kwe balina tekuli alina linnya tekubaddeeko mannya okitegedde tekubaddeeko nnamba zendabye nti ziizino ate ng'ekyambalo ky'amagye mu mateeka kulina okubeerako erinnya lyo olabye oli gwe mbuuziza nti gwe sitole kiwano olabye kyakoze tayogedde kigambo nakimu wabula akozesezza sayini ng'alaga nti wiyahiya tuli wano kubanga akozesezza olugalo ng'asonga nga akola raawundi ng'ategeeza nti tuli wano tetugenda kuvaawo okitegeera zibadde essaawa nga n'okutuukira ddala eno ku nkulungo ne tutambula paka eri wansi ng'agenda ku Northern bypass wansi ku kidde ebwayise wonna nga waliwo amagye nga kuliko ne zipatro nga kitegeeza nti street yonna okuva eno ebwayise ng'osaze mu luguudo olwo n'ojja Makerere Kavulenge wa pastor awo ku Top Radio Top TV awo wonna gabadde magye wa pastor Kakande yonna eri waggulu wabaddeyo amagye so okuva ewa mwami Kakande okutuuka wa pastor ne wa Top Radio wonna wabaddewo amagye okitegeera nga gonna gali awo era nga NUP offices nga nsibe era kigambibwa awo wennyini omukulembeze agenze ku mukutu gwo gwa Facebook n'emikutu gy'emirala gyonna n'agamba nti abasajja tebakomye kubeera nga beebulungula kitebe wabula n'okukimenya ne bayingira munda ne bagenda n'essanduuko ngeri gye twogeddeko okitegedde eya General Gaddafi ate mu mbeera y'emu ne ku ssomero ekibadde ku kitebe naye kiki ekibaddeyo tetusobodde kutuukako ku ssomero naye tufunye amawulire kati njagala ontangaalizaawo olowooza abasajja bano bateekateeka ky'okubeera nga basalako ekitebe ne bakiwamba nga tewali activity n'emu eriwo tewali muntu n'omu gwe bayise nti jangu obeerewo tugenda kwaza wano ne bayingiranga bba abantu nga bamenye ate nga tuzze tubalaba kwakireewo kigambibwa nti omukazi yalaba omusirikale ng'asuula ennyota zino ezawaggulu ziddayi mu nju yaani mu nju yakireewo olwo ne bamukwata olwekyo kati bannayuganda balina okutegeera abasajja bano ddala babadde banoonya eki tebabanga akakodyo ke bagiddemu kakubeera nga bategawo bintu binene kukwatirako bakulembeze baffe waliwo amawulire agasooka okuvaayo edda emabegako nga waaliwo pulaani okusinziira ku bantu abaali bawa amawulire gano tegakakasibwa nga baali bagamba nti NUP offices ezo baali baagala bazitegeko basulewo ebintu ebiringa bomu oba emmundu oba ebyambalo nga byabasirikale bya ddala kakati abantu bano bajja babikwate bwe bakwata ebintu bino offices zino baziggale era nawulirako n'amawulire ekaawo wennyini nti bano abavubuka abaateebwa abakkiriza emisango mu bo abamu baali waweebwa mission ey'okukuta n'ebimu ku by'okulwanyisa okitegedde naye olwa security ebeera tight n'obutazibiza ku NUP ndowooza kyabalemerera abantu bano bonna abaali bawambibwa ne batwalibwa mu kkooti y'amagye ne bateebwa bonna tubamanyi nti kati buli muntu ajja wali olina okujja bwannamunigina era bakwaza bulungi nnyo ku kitebe bwe bamala okukwaza kitegeeza tosobola kuyingira na kintu na kimu munda era mission eyaweebwa omusajja ono eyali ayogera ennyo omu ku baateebwa yali ani mwerabidde omusiraamu Saanya yayogera nnyo ebigambo byali bingi nnyo ng'avuma General Muhoozi ng'avuma Mwami Museveni ate ebigambo ebyo ngasooka n'abivuma Bobi Wine ne NUP bonna wabula oluvannyuma omusajja ono yatuuka n'asirika bwe yajjako ku NUP era yavaayo mu bigambo binaga nti bampadde just $10,000 naye nze mukimanyi ekyange mbala ssente wali ssente gyenkola ki gyembeera mujjukira amawulire fulufiga alina ebigambo bwe yayogera banansonyiwa okuzza erinnya lino naga nti omusajja oyo yaweebwa mission ne pikipiki ajogere omusajja oyo ne yeewakana nti nze siina pikipiki wayita ennaku zaalinga 4 nze kennyini ne mmukwata mu katambi ng'ali ku pikipiki ng'ataddeko n'omusaabaze
ng'ayambadde ekikookolo saanya ng'ataddeko ne gaalubindi wayitawo ennaku zaalinga 5 najja ku NUP ng'agamba pikipiki baagikoze eki baagitutte oba yagamba bagamba yabuze kyali kyefaanirizaako abantu bana tujjikiza mu komenti naye ng'ate mu kusooka yagamba talina pikipiki era n'agamba nti mwami Kyagulanyi nsaba ongulire pikipiki okitegedde so bino byonna ojja obitunuulira fe abagoberera ensonga nga byetomera so ne bino byonna bigenda mu maaso okuggala ekitebe kyaffe n'okubeera nga amawulire galaze pulezidenti nga bw'agambye nti bandibanga balina bye baagala okukukusa either okukwatirako pulezidenti waffe tusobole okubeera nga twekalakaasa olwo abantu basobole okubeera nga bafuna obuzibu nga baafuna mujjukira 2021 bwe baakwata mwami Kyagulanyi erukka mu bitundu by'e Busoga abantu abaafa basoba 52 gavumenti be yayogerako naye nga amawulire galaga agataakakasibwa nti bayinza n'okuba baasingawo kakati nno okuteebwa kwa Chairman Nyanzi okulumba ekitebe kya NUP n'essomero n'okulumba essomero kati wano wenjagala otangaaze abatuwuliriza kigatta kitya kubanga lwaki balumba ekitebe ne balumba n'essomero ate Chairman Nyanzi omu ku bakulu oba ku bakomanda ba NUP n'ateebwa mu kaseera nga kano nga waliwo eggulire eddene nga lino ery'okusalako ekitebe anti kaakati nga bwe nakunyonyodde mu ntandikwa nti waliwo kye tuyita diversion naye nga diversion bw'ogikola n'oga nti kati ffe tuli ba gavumenti bwe tunaagamba nti tukole ekintu ng'ekyaffe oba tukwateyo minisita ago tegajja kuba mawulire oba tusibe egguni tegajja kuba mawulire olaba ebyabeesige nti basooka ne bamukwata abaana ab'enkyukakyuka bonna abategera ebigenda mu maaso oba omulembe guno ne bagamba eyo diversion yammwe tugimanyi oba omutamute oba tomutalekayo tetujja biyingiramu ebyo byammwe ffe tuli ku mulamwa gwaffe gumu gwa nkyukakyuka kati ng'okuta Chairman Nyanzi olunaku olwaliro ne bamusesema ate ne basalako ekitebe kya NUP ne basalako n'essomero esobola okubeera diversion nga bwe nkugambye nga balina bye baagala bakukuse kino kye bayita ennaku mu ssanyu nti babanga abakuwa essanyu kyokka ate ne babaako bye bakukusa ebigenda okukulabya ennaku okusinga essanyu ly'ofunye oba oddijjawo nti Chairman Nyanzi muteeka kiragiro tubadde tukimanyi nti bajja kumuleeta bamuseseme era ng'enkola yaabwe bweri naye kaakati okusalako ekitebe emirimu gyonna egya pate n'ogisannyalaza n'osalako essomero ewasomerwa obusomerwa era amawulire gano ag'okusalako ekitebe n'essomero gabadde gatambulira ku sipiidi ya waggulu nnyo naye era nga bogambye nti bwe baba baagala olinnye ku buleeki nga bakuwaayo ne bayiwa amagye wamwami Kyagulanyi ewaka mwami Kyagulanyi Kisenga pulezidenti waffe ewakaawe amagye ne gasalako ewuwe era n'agamawulire gadde gatambulira ddala ng'oggyeko ekyo pulezidenti waffe Kyagulanyi ennaku nga 2 emabega olwaliro si lwakutaano olwokuna okuva ku lwokusatu abasajja abali mu ngoye eza bulijjo baatandika okubeera nga bamutambulirako kyannaku abasajja aba bulijjo abali mu ngoye eza bulijjo baatandika okubeera nga bamutambulirako n'okutuusa olunaku olwaliro ye kennyini mu bigambo bye waatuse n'akyatula n'agamba nti abasajja bantambulirako bwe mbaako kye mbadde kyonna mukimanye mujjukira ebyogerwa Jeno Muhoozi nti Kabobi nsobola okukasalako omutwe okitegeera so biraga nti byandibanga essaawa yonna biyinza okuba nga byengedde oba nga lw'ekirala ekyagala okukolebwa ku mukulembeze waffe ffe kye tutannaba kubeera nga tumanya lwaki bamulinnya amanda enkola eyo oba embeera eyo nga talina kyakoze era nga tewali musango gwazizza so kati diversion wejjira weewo nga bwe nkunyonyodde nti bakwata omuntu ne bamutokyalinga bwe bamala omutokyalinga ne bamukusesemeza kati bamusesema nga bamaze omumukuba agayiso bamukubye emiggo era Chairman Nyanzi kirabikiddwako nti bamukubye ku mpiso bamusimye eri mu bigere wansi bamukubye emiggo omusajja omukulu bamunyize wansi eyo webale nnyo kati bino byonna bw'anajja n'abinnyonnyola ensi tujja kumuwa amatu tumuwa attention bigende vayiro kati bino byonna ogezaako oluusi okubizikiza bajja kulumba ekitebe oba balumba essomero amawulire gabeerawo nga gakubagana buli kati kino tojja kiwa budde buwanvu nnyo nti omusajja omukulu baamutulugunya baamukuba ebiiso baamukuba emiggo baamunyiga obusajja baamukola ebyo bino ojja bivaako ogambe twagala kintu kimu mutuviire kasita Chairman twamufunye kati lwaki mwalumbya ekitebe kyaffe Chairman twamufunye General Gaddafi abuze ne Gaddafi mutuwe Gaddafi kati ng'ojja kubeerako ekyo weerabire nti Chairman Nyanzi akugambye bankubye empiso
twalaba kusegirinnya ebigere nga byabise wansi n'akaaba enkya n'eggulu yafundikira afudde. So kati okukomya oluusi ebintu nga bino ebituuse ku ono n'obutasajjuka nnyo amangu n'embiro oteekawo ekirala. Kituufu nnyo. Ekizikiza kiri. Eke ebintu nga bwe bigenda mu maaso nze ndabira ddala akalulu kano aka 2026 olowooza muzeeyi takatidde? Mu kalulu ke yakyasinza okutya nakugamba nti mu bantu abaali bazze okuvuganya mwami Museveni tewali muntu n'omu ku be twali tulabye yali ankankanyiza mwami Museveni nga mwami Kyagulanyi. Era taliwo. Kubanga bw'otunulira ku mwami Kyagulanyi ebbanga lyamaze mu byobufuzi bya Uganda. Tayina na myaka 7 nga aliawo. Ennatti ze bakubye ku gavumenti ya mwami Museveni n'abakungu be tezenkanankana nnatti ndala zaali zikubiddwako ebiseera bye byonna byonna bikyafuga Uganda mwami Museveni. Mu myaka giri gyonna 3 mu myaka giri gyonna emirala egy'emabega ennatti zaafunye kati ku Kyagulanyi abaali tazifunangako. Ekyokubiri obuyambi bwokka obumusaliddwako okumwavuwaza mu biseera bya Kyagulanyi abadde tabufunangako mu biseera biri byonna by'abasemwogerere ebyabasimanyi babeesige bonna emyaka gy'amazeewo ne wali nga tannabakubeera ng'afuna abamuvuganya. Ekyokusatu abantu bokka abawambiddwa ne batuuka okubula kompuliitire nga tebazzeemu kulabikako tebalabwangako era tebateeberezebwangako kubeera nga baali babaddewo nga kuba baddewo ku mulundi guno ogwa mwami Kyagulanyi abakolagana naye ennyo. Ekyokusatu abantu abasibiddwa emyaka n'ebisiibo mu makomera ne mu kooti ez'amagye ku mulembe gwa mwami Kyagulanyi kibaye tekibangawo ku mirembe egy'abali emirala gyonna nga bw'olaba ku Kyagulanyi bwe kibaddewo nti abaana ne batuuka n'okubakaka nti mukkirize kifuba nti mwakola kino na kino musayininge bamugamba tubata mukkirize sooke tubate. Kati bino byonna bw'ojja obigattagatta nti omuntu akyasinza okuteekawo akazito era bukyaluwanga lwa mmindi bwe otunulidde ne mu kalulu akaaliwo wadde ekigambo okusinziira ku mwami Kyagulanyi nti yakawangula Uganda yonna ebitundu bya Buganda okubikuba mwami Museveni n'omukuba enkona n'enyula ddala ku ttaka ne bagisima wansi n'ensuuluulu tewali yali akikoze nga mwami Kyagulanyi mu Buganda tewali yali akikoze nga mwami Kyagulanyi bwe yakikola mu Busoga disitulikiti 12 n'akwata disitulikiti 10 hands down mwami Museveni afunako disitulikiti 2 Busoga. Okitegeera so kikulaga nti amaanyi gaalina mangi era okutya okuliwo kungi okusingira ddala ku kutya okwali kubaddewo mu bululu bonna oba abalala bazze bamuvuganya. Waliwo amawulire genfunye awo nnyini ku bululu Eke nga kiraga nti General Museveni mbu ayina akazannyo kayagala okuzannya ne General Muhoozi ng'ali wakati mu kuteeka bannayuganda ku bunkenke mu kubanyigiriza ennyindo tayagala genda mu kalulu. Jukira amawulire gano gaafulumako nga galaga nti waliwo okwagala okukola ki okwewamba nti bannayuganda bwe tubanyigiriza wano nga tetunnagenda mu kalulu bwe bateekawo embeera CDF akole ki okwekalakasa CDF taking over. Okitegedde ago nago gakyakola ki nago weegali gali mu bigambo kubanga mwami Museveni bw'oba omutunuulidde ffe kati nga ffe abaasoma embeera z'abantu ojja omutunuulire bw'aba ayimiridde ng'ayogera ne bw'aba atudde enjogera gye yeyogerangamu luli si gyayogeramu kati yakyusaamu ebigambo bye yakozesanga luli si byakozesa kati oluusi ennaku zino ebigambo bye yakozesa mulimu ebigambo ebikanga bingi n'okutiisatiisa kungi yekangabiriza nnyo nga kulaga nti kuva ku kutya okw'omu mutima okusinga luli nga kitegeeza nti omuntu buli lwayogera ebigambo ng'akanga nnyo nga bw'omanyi nti okutya kw'omuntu ebiseera ebisinga kweyolekera mu feesi bw'abanga tayogedde wabula bw'abanga ayogedde omuntu ng'atidde mu mutima okutya okwo kweyolekera mu bigambo. Kati waliwo akatambi kenjagala tuzanyire bannayuganda ka sekendi singa 3 oba 25 azayogera obutambi bungi tufuneyo akatambi kamu tukawe bannayuganda soka tukabalageko nga ayogera akangakanga ayogera atiisatiisa byataakolanga mu ntandikwa nga yakajja ng'akyalina amaanyi ng'akimanyi n'okukimanya nti abantu bakyamwagala naye buli omanya nti abantu obeesibyeko nnyo abantu obelemeddeko otandika naye muli ogamba mugamba mbu ngende ndagewa nga kitegeeza nti amaloboozi ogafuna naye okyafuusa enampulira zibi ndiwulira. Kati akatambi kano soka ku bannayuganda katono nnyo mwami Museveni we yakangira mu tojja kuba muntu yenna okunkanga obukanzi tokkirizibwa kitegeeza nti naye atya bamukanga atya kubanga omuntu atatidde mu mukanga ogamba otya nti
tokkirizibwa yadde okunkanga soko bawa katambi kano naye okutiisatiisa abantu tugenda togenda kukuba muntu yenna tokkirizibwa wadde okunkanga obukanzi oba okuneewerera kakati bw'owulira ebigambo ebyo n'obiraba engeri gy'abyogeramu n'ogenda ew'omuntu nga mukugu ng'asobola okuvuunulira omuntu atidde oba amanyi nti essaawa yonna ngenda mu buzibu ajja kubulya n'obulala obutambi bungi nnyo ffe ng'abaganda we shall crash as we have done gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo kati nga kitegeeza nti agezaako n'abaana abataaliwo okubalaga as we have done in the past nga bwe twakola nejjo lyabalamu eke bwe yasinkana abasuubuzi ebigambo bye yakozesa nazze dda wano ate muntiisatiisa ali ayogera okubeera bwengamba arrogant ndooza mba sivodde ayogera kugamba olulimi ayogeza boggo ayogeza busungu ayogeza kanga ayagala kulaga abantu nti akati abantu abalaga bulazi nti akyalina amaanyi kakati ng'ogjeeko ekyo Museveni twali tumulangako ng'akola push-ups mwamulaba mu gundi mu lockdown ng'akulaga nti akyamalako ng'adduka akola push-up naye ng'olaba nti omubiri gwo gukulaga nti kyegukozesa tegukisobola nejjo lyabalamu ng'ali mu PDM wano balaba katambi nga balaga nti atambudde mayiro era tuwamulabako gye buvuddeko ng'atema ettooke wabula okutema omugogo yagutema ejjambi ezaalinga 8 ng'atema mugogo si muti ako nawo kaali kabonero kalaga bannayuganda nti akyasobola bwe yamala okusuula omugogo n'agenda ku kikolokombe ekiriko ettooke kyotema ejjambi y'emu ejjambi yaze yakitema abantu bagende bazirabe bwe yajjako ettooke eryo oba tukayite akatooke walaba ensitula gy'akasitulamu ng'akulaga nti omubiri gwakoowa dda jjajja alina kuwummula ng'akatooke bwe kati naye ng'okukatuusa ku kibegabega lwali lutalo bino byonna eke byali bikola ebiraga bannayuganda nti nkyasobola ye aba akulaga nti ondaba kino kyemuga nti sikisobola munda bwe nkikola ojjukira bwe yatambulako mu factory emu eyali egezaako okubeera nga ekola tiles omusirikale yagezaako okumuyambako okulitaninga tayiro we yali erina okubeera ekikolwa ekyakola wakiraba toka namusenda ng'akulaga nti alaga nti nkyasobola lwaki mwefuula abankolera weefuula ayagala nti kino sikisobola nange kino nsobola okukikola ne bwoba toliiwo so Ssaabasajja Kabaka Wangale tukwatagane mwakaddako alright mbalamusizaako bonna bannayuganda ne bakomredi mwenna naddala ffenna bakola emirimu gy'okumutimbagano okulwanya enkyukakyuka n'okulwanya ekibiina kyaffe kya National Platform saako ne President ndi wano bategeeza mwenna nti batutaddeko diversion olw'okuba nti kati batadde chairman Nyanzi ate amagye ne poliisi ne bagenda balumba essomero lyaffe ly'ebyobufuzi ery'e Kamwokya nga bagezaamu okuplantingamu ebyokulwanyisa ne uniform nga kati essaawa zino twogerera ekitebe kyennyini ekya National Platform ekikulu e Kavule kirumbiddwa amagye ne poliisi mu bayingiriza keesi ez'ebyokulwanyisa ne uniform ku kifuba nga tebakkiriza muntu yenna adde okulikodinga era nga n'amasannyalaze baakedde gajjako nga ne surveillance cameras tezikola essaawa zino kati ngenda bategeeza mu n'abacomrade buli ali gy'oli please tusooke tuve ku diversion eziteereddwawo tusooke tuconcentratinge ku bulabe bagenda otuteekako olw'ensonga bagezaako nnyo okufulaminga president n'ekibiina kya National Platform tulina ebyokulwanyisa nga bwe nabagaa mu vidiyo eri ewedde so kati kyebali mukukola essaawa zino mwena njagala bakubiza omulago gutakungula muve ku diversion ezigenda mu maaso tusooke tuconcentratinge ku kintu kyebagenda okuplantinga ku kitebe kuba olwedde balingiriza ebyokulwanyisa omuli amasasi emmundu n'uniform z'amagye ku kitebe kya National Platform e Kavule mu maanyi nga tebakkiriza muntu n'omu abayimiriza basse kujjako masannyalaze kuba kati kamera ziba tezikola abantu bonna balina amasimu bagabajjeeko kebere katooki bali mu kufulaminga nakola fayiro zaabwe zebagenda okutwala bateeke mu case file gye bagenda okugula ku president n'ekibiina kya National Platform so bakomredi mwe n'abasaba muveeyo musooke muve ku birala tusooke tudde ku kyokulabisa abantu bano kye bakoze ku kitebe kale buli omutambuza ka video kano ne bakomredi mwe na muveeyo mukole video ez'enjawulo
kale mukama bankumire mutambuze obaka